nomination ntangira nomination zanje ahashahina kusi shahina naza nomination grounds kumpikiro nakwate papura byanje nawe banshindekerize kutucheba kutunominatingira bajyangu nte papura nakwate papura byanje byuzuize nabeba kumbi bahire banjangu nshohora hero umudakika nkitano bagaraka banyita bakwata academic documents zanje n'ingapura zanje zobwegese bazingaruza ngo bene papura eziriho ni namba zonka kunzi bahire bazo mni namba zibatanka kuzicekinga zabashamukaga zabashamushanju nazo nabajyana tumpe impapura zanje mukangambire kitarumu nketeza nkaza kukironda banjanga guma heru ntuza kukweta twantukwenda kutwe tujyaho zabashamushanju bajyango baza haranchi kubagira haranchi umugeze shaka umastebwa deputy speaker yatambije kumunominatinga kandi menge yo kubanza kunominatinga bataka munominatingire kwatahiremu bajyango nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera updates ebipya bizuuse ku baspeaker ba parliament y'eggwanga erya Uganda oluvanyuma lw'okubanga olunaku olw'eggulo baspeaker bano oluvanyuma lw'okubeera nominated babadde nga bali unopposed. Speaker wa parliament Anita Among yalabiddwako ng'ali mu kujaguza nga musanyufu nnyo okubanga ayiseemu ng'ali unopposed nga talina muvuganya. Ne Thomas Tayebwa naye bw'atyo olunaku olw'eggulo oluvanyuma lw'okusunsulwa naye kyategerekese nti naye talina amuvuganya. Wabula ebipya byongedde okubanga bizuulibwa ku Thomas Tayebwa. Thomas Tayebwa olunaku olw'eggulo nga yagenze maaso n'okubanga asunsulwa era nga ono ayagala okubanga akiikirira ekitundu kyewaabwe era omukulu Thomas Tayebwa nga nate yeesimbyewo ku kifo ekya Ruhinda North Constituency. Omukulu ono eyayiseemu nga tavuganyiziddwa wabula ebipya bizuuliddwa ku candidate ow'ekibiina ekya National Unity Platform amanyikiddwa nga Kato Osbat. Kato Osbat ono nga yakwatidde NUP bendera ku kifo kya Ruhinda North Constituency mu katambi akali ku mutimbagano yavuddeyo nannyonnyola engeri gye bamulemesezaamu okubanga olunaku olw'eggulo asunsulwa akakiiko k'ebyokulonda era nga ono avuganya Thomas Tayebwa. Omukulu agamba nti ba officials mu Electoral Commission olunaku olw'eggulo basoose ne bamubuzaabuza ne bamugamba nti nini namba ye teriiko nkyamu eri invalid. Oluvanyuma omukulu yagezaako kwewozaako nannyonnyola buli kimu okulaba nga baddamu ne bateekamu nini namba okakasa nti ntuufu. Oluvanyuma lw'okukakasa nti nini namba ye ntuufu bakyankalanyiza nini namba ez'abanneebe ababadde bamuwerekeddeko era omukulu ono kigambibwa nti abantu abadde bamuwerekeddeko bagenze maaso n'okubanga ate akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti nini namba zaabwe nkyamu si ntuufu era abantu bano bwe batyo bagenze maaso n'okubanga balemesa omukulu Kato Osbat okubanga yeesimbawo okubanga asunsulwa okuvuganya Thomas Tayebwa. Ate ye Anita Among speaker wa parliament naye olunaku olw'eggulo naye kyakakasiddwa nti ali unopposed talina amuvuganya wabula tujjukira bulungi nti waliwo abaali beesimbyewo ku mukyalo ono Anita Among ku kifo kya Bukedde ya Woman MP era kigambibwa nti abantu bano baali beesimbyewo ku kaadi ya NUP, kaadi ya FDC ne independent. Kigambibwa nti akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kabasangula mu registra oluvanyuma NUP nereeta candidate omulala era nga candidate ono Asiyo Florence yabadde alina okubanga asunsulwa olunaku olw'eggulo wabula kigambibwa nti Asiyo Florence okumala ebbanga ddene azaafuna phone calls okuva mu bantu ab'ebyokwerinda nga bamutiisatiisa nga bano bamulabula ave mu lwokaano ave mu byobufuzi oba si kyo ekintu ekibi kiyinza okumutuukako. Ku lunaku olwa nominations omukyalo oyo Asiyo Florence kigambibwa nti yabadde yeetegeka okuva
ewaka ng'ayolekera Bukedeya okubanga asunsulwa, wabula kigambibwa nti wakati awo amasimu ge gavuddeko ne banne ababadde naye nabo amasimu gaabwe nga tegaliiko, era nga NUP egezaako okubanga emutuukirira ne munne Lupo Masi eyabadde amulindiridde ku kitebe kya Electoral Commission okubanga asunsulwa, kigambibwa nti teyamulabyeko naye oluvannyuma n'amasimu ge nga tegaliiko. Abantu bano mpaka n'olunaku olwaleero terebanaba kubanga bazuulibwa, wabula Speaker wa Parliament Anita Mungu ne Thomas Tayebwa bwe twogerera bo bali unopposed era bo balinda kulayira mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Bano sibe bakandidate boka aba NRM abayiseemu nga bali unopposed, waliwo bakandidate abasoba mu 10 abayiseemu nga bali unopposed era nga bano bonna balindiridde okulayira. Kakati okusinziira ku Tango Doi ow'ekibiina kya NRM yavuddeyo n'agamba nti balindiridde okulaba ne bakandidates abalala abayiseemu nga bali unopposed ate nga bakibiina ekya National Resistance Movement. Nga twetegekera akalulu k'omwaka gw'2026 bakandidates ab'enjawulo abeesimbyewo olunaku olw'eggulo babadde nga basunsulwamu okukakasa nti bali ready okwesimbawo mu kalulu akajja ak'omwaka gw'2026. Wabula bakandidates aba NRM abasinga bayiseemu nga bali unopposed, ate bakandidates ab'ebibiina ebirala ate bikigambibwa nti bo bafunye okutaataaganyizibwa okubanga basunsulwa. Be bazaranchi barugaho bije bamunominatinga kweza kumunominatinga bagaruka aranchi kubazaranchi bamaresha hibi zabashamwenda kuzibe shamwenda nagariko nti mupepe baganje nkamanyishuruhu twe twata kujya kibatekatera kutakesharingo batweta DPC yatweta yatumurukiko yaja tumukora cyaha twamushoborera atapati mutegeza tumugenda cyo babagambira omujeje dacika obira inesimu batandika kuzubiyaho batanga kutukanga ko eno gamba na mugenzi wabo bajyango hapana ngujuma gumwe ngata kwendo gambo wenka abahagizi bitu babazi bakataho mu gate kubamara zabashayi kumi banyeta naza kutahamuna na ba supporters na supporter banje na sekenda bajyango abo tubakubenda ngo nimenda nyuwe nyinga mutayiro murumu bacingaho kwa mazire kucingaho banjango ni namba yanje ngwegwire kubanje ngo ni namba yanje gwire ibyo dacika nababuza ntikangeneratingire PRN yanje kode yinshashurireho kane ko sani namba ntesho no mujangu etango efira ataho echo bacurugaho banyangu ni namba zishatu eza abantu abansupportinge mu bantu 10 nguzifiri kuko mu gihe cyimba kwatire nashanga ni namba ya muto wanje oheze kufunendanga muntu nebuza ne ejo ni namba nefeta kandi oheze kufunendanga muntu kunji mbe ni cheka nashanga nine zimba hire bagenze no munjira mbetaze zabo nashanga kagati ya ona ero bonjireho ayi kugira ngo ejo nina babajite mu computer etakarita amazina goria atkubangambire echo nirukanga naza hero na mbenyine abagizi banje bampani namba zabensya na kunzitiro ni namba zensya bangira ngo hapana ngo wende paplepsia bampe paplepsia ngunzijuzemu ngarike kampara bantero stamp ya secretary general ngarike no murabuzantero stamp nabajya kunkashika ntwarubwire bwinji ntumureka nkata white wash aha paplebi neza kutatution kata huze ni namba zabagira ngo hapana ngo cyo tukena ngo ntwende bintebisya ngo ngatu bakutubanteka teka ngo watchpora umugeze dacika ahera abahagizi banje batandika kugira ngo hapana ngo gutubwa baburinganiza ngene twena tuhura twatama ngambwa nanka okura Electoral Commission inzo wa DPC mugambira nti nyenda bampe papara byanje inzo mukoti nzeka bababe kuza kwashe papara byanje babinyima banyagwe batiri mu computer ngo tubakaringaruza mbarantakashi mwatiri mu computer kamwanja ngo bigwire mwabitera mu kiti mubimpa ejera chikantera roya wa Electoral Commission ntera roya wa National Unity Platform kumutererangira ati bakwanike baruha erukwereka bacu batakunominatinga kandi n'ikindi bakwe papara byawe oje nabyo papara babinyima nzo wa DPC imwihayo ntahamuna wo mu room mushangamu papara bahandika ngo tinyina academic documents ngo ni ndamba zanje zigwire ngo tinyina proof of payment kunjire kurete papara byanje ebiro academic documents national bashise hatebo babisindika babitera hansi nagambira ombenjende na chairman wanje wa district wa NUP obe natwata kamera ekikubo cyona kwarebera kutwate simye baje mwaka basangwa buri kimwe na contacts zimwe basangwa twangwa buno butiringanizo bututakwenda twagamba DPC